mubeere nganze. Kale muntagingidde abaana ba Fangoni muwulire bulungi information eno kubanga ebisowaani biri mu kuwawulwa biraba biwulira buli we bitannaba kutuuka bijja. By the way twongera okubeebaza mwebale nnyo mwebale ddala okuyimirira naffe ku nsonga eno twabakubidde omulanga ebibala tutandise obbiraba mu ngero tuyambako tumaleyo feezi yonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Wulira bino, Museveni anyigiddwa ku international community, anyigiddwa bamugamba okukuuma emirembe. Muwulire ebigambo bino, bamugamba okukuuma emirembe mu kalulu kano kalina okubeerako amazima n'obwenkanya. Era kyovulaba nga atandise okweteeka jjo nabagambye okufulumya famire zaabwe n'okutwala ssente zaffe azitwale Tanzania. Nagambye agenda kusooka kutwalayo obukadde 7.8 obwa US dollars obukadde 7.8 abo kwekaawo kumpimpi, kubanga awo ne bwadduse ebigere bwati nga yafunye akabodaboda ayingira TZ. Kati ayagala kukozesa aba civilian mu kalulu kano okusinga amagye ne poliisi okukola ebikolobero. Kubanga amaaso gonna gali Uganda bwe gati gamuliko, international community emunyize, era Museveni alowooza ku kyokuwaayo obuyinza in case bwe tuba tulemeddeko. Owulira bulungi ebintu bino, amasimu agamukubirwa, ebintu ebimubuulirirwa, ebirooto byaloota, embeera gy'alaba, okuwaayo obuyinza nakyakirowoozaako newankubadde kiri ku peegi ey'akasalabecca naye nga kwekiri. Agenda akisembeza akireeta ku muko gw'okuna kati kigenda kufuuka front page wanudde, kigenda kudda ku front page. Wulira, ayina ebibinja bibiri. Ekibinja kya Chameleon kye nabagamba ekya oyo omwana simanyi Scorpion Shaba, ndudde nga nkibagamba jjo mwamuwulidde ekkololo. Era Scorpion Shaba yamubadde mu mugongo, wabadde omulaba wali eyo gurupu eyo naye eri awo. Kati gurupu y'okukabira mpulira ennaku ku lw'omwana oyo Alien Skin. Ensi eyinza obutakkiriza, ensi eyinza obutakitegeera, naye nze awulira ekiri ku bisowaani omwana oyo Mukama amubeere. Jjukira Kenzo alina omulambo gwa Danis ku mapeesa, gavumenti ekimanyi. Namukwaya alina omulambo owewuwe Spice Diana. Chameleon alina ogwa Kalamagi. Alien Skin kati alina ebiri. Ate Babu alina emirambo 7. Oyo bodyguard w'omweru alina emirambo 7. Kati wulira, Alien Skin yali amanye ebintu bino bijja kuba byakusaaga, era yali alowooza ajja kulya ssente z'abasajja aveeyo. Alien Skin omutima gwe bwe gwogera n'ennyama ye, omubiri gwe ne gwogera n'ennyama ye, kye yayingiramu kinene kimusinga amaanyi. Abasajja bamuwadde emmundu, alina pisto. Alina pisto. Alina abaana bagenda okukola effujjo. Abaana bano abagenda okukola effujjo balondeddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo. N'abamu tabamanyi. Mujjuka lwe nabagamba nti waliyo abantu batamanyi. Tebamanyi Luganda, tebamanyi Luzungu, bamanyimu Luswayiri lutono, orders tamanyi wawe bazijja. Baba mugattako yalina obba kulembera. Kati Damulira
yagenze n'ayogera ne Museveni n'amugamba abaana ba ghetto tubayiyeemu ssente ebbanga lyonna, naye abaana balina attachment nnene nnyo ku nkyukakyuka ne Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu ye yennyini ghetto ne ghetto yeye, nti ssente ze bayiyeeyo zonna balaba balinga abayisira ensaano ku mazzi. Omanyi kye bayita okusirwa ensaano ku mazzi? Tosobola kujjuza nnyanja ne bw'oyiwamu ekkutiya z'obulo 7. Kati n'agamba abaana bano be balonze nabo be baleeta ne babaleta ku Alien Skin ne ku Chameleone, naye okusinga abatambulira ku Alien Skin Damulira ne Museveni babateesereza bwe bati okudda ku ebyo bye bamuwa emmundu, bamuwa pisto agirina. Kaakati bagambye, Damulira yagambye abaana bano bagezi nnyo. 1 babasuubiza ssente nnyingi nnyo 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 singa kampeyini eggwanga bakoze emirimu gye babagamba okukola, billions of money, nti bwe bamaliriza kampeyini buli omu agenda kuba asobola okwezimbira ennyumba ne bwebakalina n'okugula emmotoka n'okubeera mu bulamu obulungi n'okukola bizinesi yonna gy'ayagala. Ye endagaano bo gye bamanyi era bakiyita kukola, bawulira bagenda kukola. Kati Damulira n'agamba bw'ati. Damulira yakizudde nti buli lwabeera mu meeting n'abaana bano babadde bamulikoodinga. Muwulire bulungi, Alien Skin ebintu bino byenjogera bwe bibanga byenjogera bya bulimba oli safe. Bw'owulira by'omanyi sala amagezi ng'obudde bukyali, nti babadde balikoodinga Damulira. Kati Damulira ali ku bunkenke yeeraliikirira nti abaana bano essaawa yonna bayinza okuta obutambi buno, kubanga ekyamazima ssente ze babasuubiza tebagenda zibawa. Genda obuuze Sanya Muhajja simanyi Mujahideen, bamusuubiza ensi n'eggulu, bagenda muwa wooteeri e Kalangala, bagenda muwa emmotoka, bagenda kumuwa kabangali y'amagye, bagenda kukola. Tewali kye bamuwa n'eki. Buli lwe bamwagala nga bamulimbalimba nga bajja bamwogeza ebintu nga bamusuulawo. Kati ne beeraliikira nti enkiiko zonna ze mubadde mutuulamu ne Damulira mubadde mumulikoodinga era mumuyinako obutambi. Museveni n'agamba no problem, tebabakkiriza kubeera scattered, babeere wamu bakole omulimu mu kampeyini. Era bagenze okujja, simanyi mbu bagenda kunoonyereza ku kabira mwena namuteekayo akabira, simanyi poliisi ekazinzeeko, byonna bya bulimba byakkakkanya public. Alien Skin bamukwasizza bebekulu ya muyina ya muterese. Abaana be bonna babadde alina kabira babatadde mu nnyumba eri mu bitundu by'e Mulungu, kubanga bonna babaagala babeere wamu. Kati Museveni n'ayogera ne Damulira ne boogera ne IGP ne bakwata baasi ya poliisi ne bagifuuyira langi ne bagikyusa ne bagibawa gye bagenda okutambuliramu okukola emirimu gye babagamba okukola. Eyo baasi ebadde ya poliisi, Damulira gye yagijje n'agibawa. Baasi eno yakukola mulimu ki? Omulimu gwa baasi eno eyo baasi ya poliisi ebadde ya poliisi, eyo baasi ebadde ya poliisi. Baasi egenda kubeeramu emiggo, ebeeremu obutayimbwa, ebeeremu waya, ebeeremu sengenge, ebeeremu obusaale, ebeeremu n'emmundu. Eyo gy'olaba, eyo baasi ebadde ya poliisi. Damulira ye yagibawadde ne bagikyusa ne bagikola bwe bati. Baasi eyo yaki? Baasi eyo yakuba monitoringa bagibeeremu, era mwenna abaana bali ne Alien Skin muwulire.
bwe mukola campaign mugenda kola campaign zonna nga bwe bagenda zibatuma naye mu campaign eziri bazisembayo oba 2-3 ezisembayo mwenna temugenda kuvaawo ne baasi yammwe yonna abali simattuka awo bajja fiira mu ddwaliro mwenna tekugenda kuwonako n'ogu nkiddamu mwenna temugenda kuwonako n'ogu olw'okubuza obujulizi bw'ebyo bye mwaliko Odinga Damulira. Muwulidde bulungi akantu ako mukatemeyo mukatereke musirike. Muli abantu nga 6 mwenna tekugenda kuwona n'ogu ne aliyeni yennyini nga mwali baagala babakuumire wamu we musula ne mukukola nga mutambulira wamu mugenda wamu mudda wamu bagenda bazikiriza olunaku olu mwenna temugenda kuvaawo oba muliba mu bitundu by'e Kabale bali basindika mu Luwonko mumanye emponko eziri e Kabale eyo oyinza okukkirira bwoti n'otwala wiiki nnamba nga baasi terandinga nga mu kiwonvu ng'oli eyo okkirira kati baba bali awo ku Sande abwa nga ne baasi tebaligijjayo bwe wali baawo abaliwona era bajja fiira mu ddwaliro muwulidde kye mbagambye abaana abali ne alien skin bwe mumala okutuula nabo bo batuuza enkiiko endala nakugambye bagenda kutta Mao nabagambye bagenda kutta Mao era ekibiina kya DP kigenda kukulemberwa mu Kasambidde omumyuka wa Mao nga bamaze okukanya ne Mao nti natwala ekibiina ate teyesimbawo akiwe Museveni atamulwanirire ajja agamba abantu lwaki ababadde ne Museveni mwenaremu okuva mu nsiko lwaki si be bazze ne boogera nti okulonda tekugenda kukyusa buyinza mu ggwanga why Mao why not Kahindo Tafire Mao yakajja ayogera birala Kahindo Tafire nannyini kintu ayogera birala why not Jim Muhwezi why not Mugisha Muntu why not Besigye Mao owunyambugo nkiddemu kiwulire Mao owunyambugo bw'oba omanyi oli mu gurupu ya alien skin twala ebigambo byange oba bireke ekisooka baasi eyo Damulira si yagibawadde baasi eyo tebadde ya poliisi mumanyi lwaki bagibawadde Damulira mwamuliko Odinga muyina obutambi bwa Damulira tayagala musaasaane kubanga bwe munasaasaana ajja kuba tajja kubafuna omwomu temugenda kumalako kampeyini mwatusuubiza nti mu kampeyini mugenda kuba bazibu zigenza okujja nga muli mu kwekweka olw'okuba muyina gavumenti kati eri kusaidi yammwe eyagala mugikolera ebiremye SFC mmwe mubikole ebiremye Battle Brigade mmwe mubikole ebiremye poliisi mmwe mubikole ebiremye UPDF mmwe mubikole ebiremye Air Force mmwe mubikole ebiremye infantry mmwe mubikole nkugambye olwaleero mu butongole wulira bino okuva ekaweweeta leero lwa Sande ku Lwokuna oba ku Lwokusatu ekiro ng'enkera Lwakuna abasirikale 24 baabula ekaweweeta mu barracks 24 abasirikale 3 badduse bombo barracks tebalabikako omanyi gye bali
omanyi obunkenke obuliyo, omanyi obunkenke obuliyo, omanyi obunkenke obuli ekaweweeta, omanyi obunkenke obuli ebbombo, bomanyi gye bali. Mbugwe ojja eno amayirungi go ojja okola ebiremye UPDF. So omuzadde wenna ng'olina omwana wo ng'ali mu gurupu ya Fangoni, buulirira omwana wo oba tegekaawo muziika. Jjayo omwana wo oba tegekaawo muziika. Ate mugenda kuba mukaabanga ffe tuseka, kubanga tugenda kubanga obuyinza tubututte ate ng'emirambo gyammwe gikyali mu mokyale. Muteekeewo abiri. So bwe banaamala okubatta, accident eyo bw'eneemala okubeerawo, bagenda kukola ekiboozi bwe kiti nti abanuupu be babadde babagoba, abanuupu babadde babagoba n'emiggo, waliwo emmotoka ya nuupu yeebasuddeyo, waliwo abavubuka ba nuupu, abavubuka ba nuupu be baagala ekintu ekyo bakiteeke ku nuupu. Nammwe mbamaze. Alien nakubuulira najja wano ne nkubuulira ebigambo byange ng'otandikiriza okukyuka. Ne nkugamba Alien abasajja bakuteekedde ssente tozikwatako. N'ogamba ggwe oyagala kimu kiki, twagala ssente ng'awo otandikiriza. Twakulabula. N'ogenda otulambuza ekikalina kya Kayihura gundi mbuno kalinaayo. Ne nkugamba lekerawo okwetuuma ky'otali. Nze nkukoleddeyo episodes ezikubuulirira. Kati oyina emmundu, oyina emirambo ebiri, abasajja bakwekiise, ffe abaali kuyambyeko, juzi waleeta ogupikipiki gwo, simanyi osazeeko ekitebe. Ekyo ekitebe olowooza mbu kya oyo gw'olumba. Ekyo ekitebe kya ggwanga olumba mitima gy'abantu. Kati toyina nawe oyinza kwekweka, abantu bakunoonya, gavumenti ekunoonya. Bw'ofuna akakisa akaddamu okudduka okuyingira Kenya, dduka. Basuulirewo olubundu lwabwe odduke. Kye simanyi oba okyakisobola. Kubanga baakutaddeko aba M23. Tobamanyi gye baava, tomanyi bazadde baabwe, tomanyi kiki kyabaleeta, tomanyi biki bye bagenda kukola, wabula bonna beekwesemu baasi n'ogisiiga ne loogozo Fangoni. Ekyo nno nkiruddeko lwa nsonga nkulu. Museveni n'eddamulira bagenda obbakola ekintu mujja kiraba. Ekirala, baasi eyo we mugirabirako okumpi ne kampeyini, ekintu kyonna nekikolebwawo, baasi mugyokye. Tutaase n'abaana bano. Baasi yennyini mugyokye abantu abatuuze b'ekitundu. We mugirabirako mu kitundu kyonna. Mu byobufuzi nga si yaffe tewali nsonga lwaki ejja kulaale yaffe. We mugirabirako mugyokye. Tutaase obulamu bw'abaana bano. Kubanga Museveni agenda bamalawo. Nkugambye Museveni akwata Yugabaga namba. N'akwata abaana ba UPDF n'abatwala Somalia. Ne babeere Somalia ne bakuba emmundu ne bakola batya ne bamukolera ssente. Bwe batuuka okumubanja nga bagenda okukomawo, Museveni n'aseetinga simanyi aba Al-Shabaab ne bakuba UPDF ne mufaamu abaana 2. Lwaki buli be balumba okukuba baba bamazeeko nga badda Uganda? Lwaki tebabakuba nga bakatuuka? Lwaki aba UPDF towulirangako nga bagamba nti be batikkudde eggulo nga bakatuuka e Somalia babakubye leero, kubanga babeera ba amaca nga tebannamanya kitundu. Lwaki bali abalwanya omwaka gumu 2 abatuuse okudda e Uganda, lwaki be bakuba? Lwaki babeera bokka ne bakuba abo abagenda okudda? Buli lwe bagoya baba bamazeeko contract ani abakuba.
Al-Shabaab etegeera etya? Lwaki tekuba ba amacha abakatuuka nekuba ba senior abawangudde olutale ebbanga eryo lyonna? Nkugambye mmwe lwabwoga agenda bali ennyama mmwe abaana ba Fangoni, emitima gyammwe bagenda gitunda, ebibumba byammwe bagenda bitunda, ate nga ne ku nsi mugenze ensi ebeeko okukola. Eyo ye information gye mbadde nnina, njiwadde obudde newankubadde olwaleero lwa Sande, kubanga Yesu